PBS television spread the world. Nze Balikowa Edilisa Obama programu yaffe Gwanga ku Gwanga the political giant kutugenda okubanga tulaba twogera ku nsonga ez'enjawulo zigenda mu maaso wano mu ggwanga ne wabweru w'eggwanga. Ndina abakulu okuva wano ku kasozi mu Makerere ak'abayivu tugenda kuba tutanya ensonga ez'enjawulo era nga ndina abakulu wano ng'emubala be batudde. Ndina omukulu Masembe Hassan ajja kuba atweyanjulira. Ndina omukulu Nkooyooyo Mubaraka n'ono yabadde yeesimbyeyo okubwa guild president era nga tujja kuba twogera tumanye nga bwe byagenze. Ndina omukulu Burhan yabadde ssenkulu w'okunoonyeza Mubaraka Nkooyooyo akalulu. So tujja kuba tutanya ensonga tulabe. Kantandike n'omukulu Burhan atweyanjulire. Abatulawo balungi amannya gange nze Ssemakya Burhan omusomesa era nga ali ku digiri y'obusomesa wano ku Makerere University. Amannya nze Nkooyooyo Barak ndi musomesa era ndi college education wano e Makerere University. Nsanyufu. Amannya nze Masembe Hassan ni muyizi omusomesa ku Makerere University neera ndi ku degree yange. Ngenda kuba ntandika n'omukulu Mubaraka Nkooyooyo. Mubaraka akalulu gye buvuddeko emabega tubadde n'akalulu k'obwa guild president era ng'akalulu kagenze okuggwa nga Robert Maseruka yakawangudde naye ng'ate kabadde ku mutimbagano. Omuntu omu ayinza okulowooza nti okubeera ku mutimbagano abantu abamu kyabakosezzaamu. Oyinza okuba nga babadde n'abalonzi bo naye ng'ate omu talina WhatsApp naye nga yandisobodde okujja n'alonda akalulu. So kyakunyigirizaamu kitya mu mbeera eyo ey'okuteeka akalulu ako ku mutimbagano? Neeyanziza mukama wange okumpa omukisa guno okwogera akalulu k'e Makerere. Amannya nsigala nze Nkooyooyo Barak naye akalulu kano kabadde vakyo ge mateeka g'essomero kabadde ali era mukama wange ono abeera njulira ne baganda bange. Kati akalulu kano okubeera nga kali vakyo kalina advantage ne disadvantage. Kaseevinga kyekisooka naye disadvantage yaako nti sinti buli omu alina smartphone wano mu Makerere Ekiri. and the dissemination ya message eyinza okubeera nga teri effective kutuuka ku buli mwana kubanga abantu abamu baba beetaaga okunnyonnyola lwaki era videos okutambula ennyo era tezaalimu nnyo. Tewali yakola nnyo video awo nti mbasaba obululu kino na kino nenda kukola no era byabeeranga mu text. Kati omuntu wawandiika text n'aweereza omwana ajja kusanga WhatsApp kuliko message bibiri ajja kuniga bunyizika kirire zonna tajja kozesa atuuke ku eriwo. Kati buli kaseera oba olina okubeera nga baweereza buli kaseera alina abantu babeera bakola babeera bakosa ate abaana tebalina budde kusoma bintu bingi. Newe reaching out to someone n'omugamba nti mukama wange nze ono nkusaba akalulu naye ngenda kukola kino na kino n'ategeera ensonga zo effectiveness ebeerawo. Newe oba tokikoze ekyo yeyo disadvantage esinza okubeera ey'amaanyi mukanena akalulu. Ate akalulu okubeera vakyo kabeeramu ne reading mungi olaba nti twalondedde online kubanga nigye akalulu akaggwa twalaba abaana kwekalakasa kwali kungi wano era nga n'omu omuyinza okuva ku UCU yajja wano okunoonyeza kadde ekyo omu yali yeesimbyewo muyizi oyo n'afa. Nsuubira kirabika kwe kyavudde kubanga bakateeka ku online. Yes, akalulu ako bakateeka online because era ezo embeera ezaabangawo nti omwana yafa nti naye era ekyo omuntu okufa nkyogere nti si y'ensonga enkulu lwaki bakasa online. Balina ensonga zaabwe okitegeera. Kati so akalulu era kandibaddemu at least some days ate ziri vakyo okitegeera. Nze wendowooza akalulu kabaddemu tekabadde that's why you see even petitions. Waliwo aba petitions Mpulidde nti omukulu ali mu kkooti. Bagenda leero mu kkooti ku ssaawa 8 tekabadde fair. Neeyanziza nnyo omukulu Mubaraka Nkooyooyo. Kanzireko omukulu Burhan ng'ey'omu ku yakunoonyeza akalulu. Burhan
embeera wagiraba otya? Embeera y'akalulu ke Makerere ng'omukulu wagambye nti kalina disadvantage n'advantage. Advantage eriko nti osevinga kinene azin mu nsaasaanya mu material nti ogenda kukuba vaki ogenda kukuŋŋaanya abantu olina okuteekateeka ekifo olina okugula speakers olina okugula buli kimu nga omumanyi wonaategeka function nga y'amaanyi ezo cost ziba ziriki zisaliddwako naye ate wekifuuka nga kavakyo kyeriwa sente zonna ogenda zisipendinga ku kamera na social media. Olwani abadde ogamba nti okujjawo radio bangi balwanyisa nkulaakulana. Waliwo ensonga measures zebateekebwa okugijjawo olw'ensonga nti ng'abaana bayima okwo n'ebiira nga te bakubiriza abaana okwekalakaasa oba okitegeera bakikola ne bateekawo measures okukakkanya embeera mu bayizi so okugizaawo kisoboka ne bagenda kugizaawo mu mbeera nga bataddewo restrictions nti rediyo negenda beefulumya ki kitegeere kati ensonga nti abaana basukka the commotions ezicreatingibwa abaana wano mu university ziyita ku social media naye kati eno rediyo gwali mukutu omugatta abantu okubayita kubanga mujje naye temujje ku kinsonga ki kwekalakaasa oba otegeera ensonga efaanaganako bwekati ensonga efaanaganako bwekati naye ng'oba oli awo bagenda kukola review baye nga bakitegeeza ensonga tuli ku ki ku mbeera ya virtual teri ku meeting abantu balina okuteeka ku system ezifaanaganako bwekati. Okay, neyanziza nnyo awo wennyini sijja sooka kuvaako ebigenda mu maaso obiraba etteeka erya homosexuality bill oliraba parliament yaliteekako omukono ne tulinda omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni nga yasigaddeyo okusayininga naye liruddewo era lye tubadde tulinda tubadde tukyali awo ate amabaati ne gajja. Ng'olowooza eno eringa diversion ey'okugamba nti kino tukiveeko tugende ku kino ki ekyekusifu ekiri mu ekyo? Byonna bikulu 2013 nga omukyala Right Honorable Rebecca ayitwala Kadaga yayimira mu parliament bayise etteeka erikola kibirigana ebisiyaga President Museveni n'atalisayiningako n'alisayiningako ne balitwala mu kooti ne balijjawo n'ensonga mwalimu ebitakoze eki ebitali bitatuukiridde naye guno omulundi Honorable Asmani Basalirwa wamu ne parliament era nsookera ddala okwebaza parliament y'omulundi guno bonna unanimously they agreed ne bagamba nti they are passing the anti-homosexual act olw'ensonga nti kikisaving society ebisiyaga bino bitta society ne values ezaffe ng'abaddugavu zikola ki zifiira ddala kati okukiyisa yabadde outcry y'abantu abawangalya mu Uganda wonna ne bagamba bano abantu abali ebisiyaga batandise okuyingira mu masomero gaffe mwacha bikyali ku Vienna n'amasomero agafaana bwe gato ebisiyaga abaana batandise okubeera nga they are manifesting they are identifying themselves as homosexuals ekitali mbeera yaffe y'abaddugavu naye nga the reason behind that ntibawa akasente batte embeera zaffe ng'abaddugavu kubanga the basic of a society is a family and when you destroy a family you're destroying the society. Kati bw'ogamba nti ate omusajja awase musajja munne ate omukazi adde ku mukazi munne otta society family oba olikoze eki ogyomone otta family okuredefininga family kyeki oba ogenda kutta society kitegeeza no procreation tekugenda kuddamu kuzaala okitegedde ate nga abantu n'enkulaakulana eri ku bantu kuba tabo bantu teri enkulaakulana so nsooka ddala okwebaza parliament y'omulundi guno yakola ogwayo nga bo bakoze ekyawo ekiteeka ne babeera nga balifulumya ne bagamba president yabula kukola kino lisayinira era olunaku olwo tweyogerera saa 8 NRM focus egenda tutuula era nga nkakasa bulungi nnyo omukulembeze waffe omwavala Yoweri Kaguta Museveni agenda sayininga etteeka eyo olw'ebirungi n'okukuuma values zaffe nga abantu bawona ku ttaka ery'omwana w'omuddugavu. Neyanziza omukulu Burhan omukulu Masembe Hassan etteeka oliwulidde liruddewo oyisibwa ery'ebisiyaga gw'olowooza nsonga ki eri mu ekyo okuba nti tebaliyisiza mu budde bannansi kuba kibalinda? Oluvannyuma lw'okwebaza abalungi abampuliriza eggwanga mwe tutambulira tulina abantu ab'enjawulo
tulina abantu abalina entegeera ey'enjawulo, tulina abantu abalina reasoning capacity ey'enjawulo. Olwaleero bwe tutunuulira percentage y'ababaka mu parliament abali anti that abakirwanyisa ewerako, naye still waliwo akabondo, waliwo 2, 3, 4 abakalemesa. Ekyo nsuubira nti emu ku nsonga lwaki etteeka lino likyagaanye okuyisibwa. Kozi n'ensonga ey'okubiri oba obukwakkulizo bwe bateekamu nga tonnadda ku bukwakkulizo, ensonga gye zitasobola kwerabira ku nsonga kino. Eggwanga lyaffe lino Uganda was colonized. Naye twafuna independence mu 1960. Naye tukyalinamu akakwate ku ba colonial masters, ng'ate ekintu kino bwe tukigatta kyonna gye kiva. Kitegedde. Kati n'analiisa alina okusooka okubaako by'abala nti ekkubo ngenda kuba ndigadde wano, ngenda kuba nzibye. Awo wennyini omukulembeze wa Amerika yavaayo n'asindikira omubaka. Olabanga omukulembeze avaayo n'agamba nti omugeza ne mukola kino. We're going to cut off this supply. Obuyambi bwe tubadde tubawa. We still rely at a certain percentage ku ba colonial masters. Kitegedde. Kakasa nti ensonga nze enkulu gye ndabawo lwaki etteeka lino likyagaanye okuyisibwa. Owaawo tulinamu n'abanene abali wakati awo. Naye ekyo si kikulu nnyo, nkakasa the minority. Naye ensonga nze gye ndaba ennene ya colonial master. Eyinza okuba nga ekyafuusa ekizibu. Neyanziza ssebo. Kanzirewo omukulu mu Balaka. Balaka oli mukulembeze kubanga obadde go wakutte kada ya NRM wano Makerere. Definitely oba mukulembeze. Sebone kati yakyagiira. So ebigenda mu maaso obiraba. Amabaati gafuusa amabaati. Ffe ng'abantu b'ewansi bwe tutunuulira nti ng'oggyeko president w'eggwanga ba beneficiaries almost okuva ku vice president okudda wansi nawulire ne ba RDC nabo batandise obakwata. Kituwa ekifaananyi ki? Olowooza abantu bano bakoze ekimala oba eyo gye bali tebafuna kimala okubanga basobola okuddira ate amabaati agandiyambye abantu abali mu bwetaavu ate bo ne bagreddiza ate ne bagatwala. Gw'olowooza nga gwe omukulembeze kyekyandisinze okolebwa teri kimala. Kyobalaba omuntu asobola okubeera mu office this term nti ya 5 years naddamu neera najja yeesimbewo for another term nadda waliwo abamaze mu parliament emyaka 2 inokusoba. Kati so tetuyinza kugamba nti nno waliwo ekitamala lwaki balwanira ekirala. Abantu ffe Katonda wate we yatutonda muli eri okwekkusa Allah akikuwadde nga bw'osobola okwekkusa n'ekitono ky'oyina awo obutebenkevu obufuna. Naye ate omuntu oba omanyidde okubeera n'ebintu ebingi ebitandika okendeera bibasikiriza okuli obalaba ngamba nti tuyinza kugamba nti waliwo kibata buli kimu bakifuna naye era balina ensonga zaabwe lwaki balumba n'amabaati nabo bagatwale. Era walaba waliwo ayagakwata n'akolamu ekiyumba kyefa naye nga tamanyi nti nate waliwo abasula mu nkuba naye yekolamu fa. So olova is a minister. Neyanziza nnyo ku nsonga eyo yennyini ey'amabaati. Olowooza okukwata bano ababaka be baakateekayo kiina kyekinaatuyamba okuba nti tukendeeza obuli bw'enguzi? Kino eno actually nze nsanyukidde nnyo ekikolwa kino ekya President Museveni n'akakiiko ke aka anti-corruption unit okubeera nga bakoze okunoonyereza wadde tekunnaba kuggwaayo ne basibako ebasibye mu ntandikwa. Mary Goreti Kituutu minisita w'Ekaramojja state minister w'Ekaramojja ye mukyala Agnes Nandutu n'ogwe baasibye omulala minisita Lugolo wa finance planning wabasibye baminisita abo betwogerako kyabadde kyakulabirako eri community okulaga nti no gavumenti wadde bamu badde bagikritisizinga ebintu bingi tekwata baki babbi ne community kwatidde ddala ku baana baayo ekitegeera ng'onaakasa ensonga esooka olage ekifaananyi ng'otandikira kubeewo n'abasigadde bajja kugamba nti ki kyatabuse gwaze bwe byotereera naye oba tokikoze bwotyo gwayinza okutereera. Kati Museveni president waffe omwagalwa ali ku mission kulwanyisa
obuli bw'enguzi okutereeza eggwanga kuba tugamba nti katugenda kukuba ebisiyani tubijjewo abazungu nabadde batuwa akasente kaabwe bagenda bakola ki bebakasalako jasintesi bakasazeeko tuba tusigaze ku bulimu kulwanisa buli bwanguzi Gwanga so that tusigaza akasente kaffe kuba akasente weekali naye sente ezononekera mu buli bw'enguzi actually statistics tugamba nti budget efuluma ekitundu ekisinga like a third kyonna kigembazo kibulirawo kiri mu corruption kitegeeza sente ezo singa tusobola zifuna tuzikuŋŋaanya olyonguza amakulu gonna tugenda tugazira kitusobozesa okubeera nga tusobola okubeera independent ngaffe nga tetukyetaaga buyambi kuva mu nsi ezo zabagulumeeru oba ntegereka bwetuba tukikoze bwe tutyo kati Museveni mission gyaliko enkulu okulaba nga buli lukuba yonna yonna eriwo efulumya sente z'eggwanga mu butali butuufu ebeere ng'ekolakya agizira so that eggwanga lisigaza sente esobola okukola program nga teriri dependent ku muntu mulala yensonga lwaki abantu abo babeera nga bakolaki babasiba kibeere ekyakulabirako eri abasigadde nti kati kisanja akuna muki ekyezo teri muzanyo omuzeeyi agenza akyogera ebbanga naye nga tannabalagako kakyakitandise neyanziza nnyo Burhan Hassan Masembe awo wennyini we tuli olowooza okukwatibwa kw'abo ababaka kansuubire wajja kubaawo enkyukakyuka ennene embezzlement ya government funds nkakasa nti omukulembeze w'eggwanga teyakakivumirira emirundi emitono waliwo ne lweyakirako n'atambula nga bavumirira ekyo naye tekyamala kitegeeza nkakasa kuno kwe batandise okukwata abantu abanene abo gundi munene minisita kijjayo ekifaananyisa wa mitayimbo kale ate gwe RDC igwe kansala LC5 webakukwatako oba omanyi ojasibira luzira bagenda kukutwala kitalya bwe kiri so nkakasa nti gavumenti ya pulezidenti waffe Museveni ekyamazima nti abantu abasinga bamanyi okugivumirira nga bagamba nti enyigiriza opposition naye bwe bavaayo ne bakwata ku bantu b'omu NRM ate ne balondamu abanene nti no minisita wa gundi nkakasa nti eba example nene kyatuwadde ekifaananyi ekirungi omanya ku baana abalina posts entonotono RDC kansala wa Gindi bagenda bawa sente z'emyoga simanyi bazirye naye bwamanya nti bakwata Nandutu lw'amabaati ate nga minisita nzolo LC3 kitegedde so nkakasa ekikola ekyo kyajja ekifaananyi kya NRM mukama waffe Yoweri Kaguta Museveni alina akagambo katera okwogera nze kenzikiririzaawo Museveni agamba nnyo nti mu NRM mulimu abuyitanga bukawukumi sometime back weyageranga statements kituufu NRM yandibadde pate nnungi nnyo naye si nnungi nnyo nnungi just lwaki si nnungi nnyo nti bukawukumi buno buzze bavumisa olyawo balina kyebakoze nga bagamba NRM abantu bangi ebweru eyo balowooza nti amabaati ago kati NRM yakoze etya naye bwevaayo mu lwatu ng'ekozesa omukulembeze waayo ne bagamba nti sifa abakikoze kyakubi n'abakikoze twakakwatako bana ate we still investigating kiraga nti tulina essuubi nti NRM yaffe egenda kutereera oba eri mu kutereera kitegedde so nkakasa okukwatibwa kw'abantu abo kifaananyi kirungi eri abalala aba wansi okubalaga nti omukola kino nammwe tugenda bakola kino oba n'okusingawo kiba kituyambyeko nti kigenda kuva mu bigambo manyi abazungu abo balina ebigambo bitera okwogera ne bagamba nti actions are better than words kulembeze wabanga bulijjo agamba nti wetukwata kubali ebintu bya gavumenti wetukwata kubakola kino naye nga tobakwata olwabo baba yabakutte tulaba gye tulaga neyanziza ssebo so nga tumaliriza kampa omukulu omukisa asiibule n'abawagizi bakuba nkimanyi kaadi eyo okyagiina ate ng'era okyetaaga obuwagizi siibula kuba tuwuliriza obuyina tusuubire nti omulundi oguddako kijja kuba si mulindi guddako bayinza okera ku makya ne balangirira nkoyo ekyo naye akaluko
tukalina. Hasani nsaba osiibule atandike naawe. Njagala okukunga bannayuganda bonna okukozesa eriisa ejjogi naddala mu kutunuulira funds gavumenti yaffe zeeba esindise mu bantu. Tujja kwekanganga olwaleero emphasis bagitadde ku mabaati. Abantu bangi gavumenti ebaako byebaweereza nti abantu b'ekintu tubawadde kino naye ku bintu ebyo ne kubaako portion entono gye bareceive. Tukitegedde. So singa abantu ebbanga lyonna tuba tukozesa eriisa ery'ejjojo nga twekenneenya nti gavumenti yatadde gundi, gavumenti yawadde yagabye bino, kubanga si n'ekyo kyokka olwali tutunuulira mabaati gavumenti etera okugaba ebyobulimi nga biyita nebibulaawo ne bitatuuka. Gavumenti etera okugaba ebyokulaakulana, bagaba ssente baziweereza mu bantu ababiri ebyenjawulo. Gavumenti etera okubaako byekwatako. Naye olwokubadde abantu tebali ignorant about ku bintu biteereddwa ne tutateekako emphasis ne bigenda mpolampola bityo ne banoonyereza okunoonyereza ne kubulira n'eyo. Kitegedde. Naye singa abantu twekenneenya nti gavumenti ekoze kino tuteeke emphasis ku ekyo. Njogera ku nsonga y'amabaati nga bwe bagiraddeko emphasis olwaleero nga tuwezezza emyezi 23 bwebati alawunda nga boogera ku kyamabaati bazze bakyakiremerako ekitakoma mu kukakasa with that solution a way out ejja kuyagalira mu gavumenti yaffe naddala nga tuli wansi wa NRM. Neyanziza omukulu Masembe Hassan. Ebigambo byali badde bingi naye ebisinga byogeddwa bannansi. Abula obubaka bwe nnina eri abantu bonna abali ku opposition nti when you are criticizing this government try to give an alternative. Ekitegedde obanga olina ekintu kyoyagala okugamba gavumenti eno toginyiga nnyo nti lwaki muli balyaki bawe solution tuyinza kukola luti obuli akokola ki okuvaawo. Naye obubaka bwe nnina eri abalabi baffe tokriticizinga nga tolina alternative. Oba tolina alternative kakatako kubeera ng'osirika osigaza ekirowoozo kyo. Tweyanziza nnyo ebigenda mu maaso mu ggwanga mubiraba. Waliwo obufaananyi obugenda butrendinga ku social media nga batandise okuba Kampala buli ewali ekinnya nga bateekawo eryato nti swimming pool. So simanyi gavumenti omukulu ono bali mu gavumenti ensonga eyo mutuyambeko. Nebaziteeredde ssente bagazi. Enguudo zaffe ekisinzo zikyankalanya. Buli omu akikakasa nti enkuba ebadde etonnya ennaku zino. Gavumenti oba Museveni si yagamba nti obwo buyinza tannabufuna. Alina bwatugamba omusango tuguteeke wa road mayor neebuuze ku Minister of Health bateeke ne komiti ye. Naye ekyokutonyesa enkuba kirinako obuyinza. Neyanziza nnyo obudde bwe mumpadde tujja kudda wano. Alina ensonga gye mbadde njagala amatirize nayo. Nkuwadde omukisa dakiikemu. Era bintu bya ssente. Bintu bya ssente. Ensonga tutunda omuceere masharais era neyanziza nnyo. Nze Balikowa Edilisa Obama ku puroguramu yaffe Gwanga ku Gwanga the Political Giant. Tujja kuba tubeeyongera tuweerabira okusubscribinga, likinga, comment and follow. Tusharinge. Bye bye. Yes.